kali mukulu Balam ngena kugamba ekintu kimu. Era video ya mujisa chabaita archives. Facebook wajita archives. Soko tunulia abantu botutte wa Museveni mukulu Balam. Simbubi. Soko tunulia abantu botutte wa Museveni. Fumitirize mo tulo tuwochuke wanso tule. Tudembazima otule. Webuze abantu bano bawadde sente mmeka. Kachango talika kutwala mwana omu ku omu n'omutwale wa Museveni. Bameka. Njagala ombulye ku owadde obukadde obusukka 50 kwaba abaana abali awo. Mukulu Balam. Mukulu Balam. Nze omuntu ali e Bulaaya tosobola kunsuubiza mmotoka nga z'osuubiza Bassajja Mivule. Nze ndi more expensive nnyo. Tisobola obba kutuzanda weya. This is why mwampanga yo ne mulabanga tesikuta. Balam nze bakyasuubira kutosobola kunsuubiza kibanja. Balam nze sikyasobola kukolera kayumba ate abadde expose omuntu w'e Bulaaya. Kinkwasa ennaku bwe ndaba omuntu ali e Bulaaya nga yekute ku Balam nti agenda kyusa obulamu bwe. Era oyamba abana abatalina mpapula Bulaaya beeremye. Naye omuntu nga amanyi kye bayita values z'okuba n'empapula z'e Bulaaya nti status ogenda kumpoota emmotoka ntuude ensi yange ogenda kumpoota ekibanja otya emmotoka mulimu omuntu agamba Bassajja abakulu mbalaba ku TV akubagere bagamba nti badde nsaba bampe emmotoka emmotoka gyasaba ennene ndi nsaba bampe emmotoka insaba nnyo Mukama era nsaba nase kusaba yenna Mukama nga tannanzija mu nsi eno banga Museveni tonnanzita saagala abaana bange oba bazzukulu babeere n'ekirooto ekitono bwe kityo era nsaba nfe bwe ndituuka ku myaka gy'abasajja ng'abo nga kye nneetaaga ye mmotoka kuba nnemu okwetuusaako mu myaka gyange Mukama nzita sirina mugaso. Bwe ndituuka mu myaka 8 nga kyensaba nti bampe emmotoka Mukama nsaba onzite nja kuba nnemereddwa nja kuba feriye bannange waliwo bagamba teka kuwa myaka sente mayinja biyimba ne waliwo emyaka jjo n'olaba ng'omuntu akkiriza nze mbalina ku 8 oba emyaka 9 osobola okugaggawala bantu bagaggawala Bassajja abazungu wano bosanga obuzinga buli mu kuba jada beti ne bugaggala bukuba million ne bugende Cyprus ne bugula amaka naye omuntu otuuka okukkiriza nga tonnatuuka na ku 9 nene okukkiriza tinze ensi egaanye nze nsaba Katonda anzita bwe ndituuka ku sseeryo Mukama nzita bwe kiri bambu nduse mu nkaaga kye neetaaga gye emyaka y'emmotoka nga nina abaana nazala Mivule engule nasomesa abaana mpasobola kuntuusako kabone kamotoka nga taata nga nawasa omukazi ne mubakoddo minsubirayo ngamba nga nsanze abantu nkuriyetinze family ne family gye ntaddemu nzadde baavu beereere obwavu butulumya amatako tewali muwala wange tewali muzzukulu asobola kuba wadde kapikipiki Mukama nzita ate mbangenda kubagamba kyeggwanga nti njagala mmotoka bannange twabeeranga e Uganda ng'omuntu agamba njagala mmotoka bwalinga bwola bwa campus twabeeranga e Uganda ng'omuwala akugamba njagala mmotoka nga bwali bwola bwa campus neko ng'ogikawa ntokabadde nakali kavuga mbuvuzi mpa kigambo mpe mmotoka kisawuningira ddera nga kintu kiri awo kisesa n'okusesa ekirala kinsanyusa nnyo nti waliwo abantu benaba complaining nti nga tebo tebaavumiddwa nze ngenda kuboogerako nalabye omwami yagambye mbu tebamwogeddeko ye tebaamuvuminga yabadde yakoze obutambi naayisa Bobi Wine amaaso yakoze obusorosoro yeekaabiza era nga bulijjo abaami abo bategekako sho bagireete mu America batwale Bobi Wine
Neze banga lyembadde era nze manyi waki ebintu byange abantu abo people power nga Bobi Wine babitwala serious. Kwanza abasajja nayinamu ko pipeline yaabwe mbamanyi. Natuuka n'emigaba ebintu ebimu nga tebigatta. Bobi Wine party in Boston. Ayenga ndaba omusajja promoter omu alengeza ba promoter be yasiiba wa Salimu Sale. Nebuuza mu mutima. Bano Bobi Wine bamutwala abantu abamu nno bazze banvuma. Ku internet okwo nti Peng lekera propaganda obikibi. Nebize tubagamba kati butandise okubiraba. Peng otasho z'abantu. Negamba abantu abatwala Bobi Wine abali mu negamba ebintu mubitege negamba buulira amazima. Abantu bano bagala tutira mu kulembeze ga mulowooza nsaaga. Mayinza zijja nenjogera ebintu byange wano ne bagamba mu propaganda. Ne bagamba mmwe Peng simanyi oli musoleza mukazi oli mukazi wali yakoseri. Simanyi ukoze ebintu ebyo. Peng simanyi ne bagamba mmwe mugende mpola. Abantu abasirikiza Bobi Wine ogende Boston babeera wasale. Be bapangira omuntu oyo mwakole ekivulu. Nene nebuuza. Lwaki buli kivulu kya Bobi Wine kyonna kye baasalangamu kyalimu emikono gy'abapromota babiri bokka. Nensirika nga tebigatta mayinza ebintu mbiraba bulala si buli aleekana nti people power nze mutwala serious abamu mbalabanga gundi just kyesooka ne bagisala. Ne wajjawo zishe endala ez'amaanyi ng'ezimanyi mbu zitegekebwa bapromota be bamu. Bobi Wine musajja tunatayingiza ssente ne bazisazaamu. Ne waba ategesa akakuddiki k'okuyimba nga mubeera bapromota be bamu be babutegese. Ne ngamba bingi tebigatta. Awo okweraliikirira kwange kwatandikira ddala okujja. Ne ngamba waliwo ekitasoboka. Waliwo ekitasoboka. Ovanga ku muntu okwerimbika mu kibiina kyo. Nenga bamutuma kwavuwaza. Hey! Ovanga ku muntu okwerimbika mu kibiina kyo nenga bamutuma kwavuwaza. Akugamba jango nyimbire wali naye nga ate ne poliisi agikubidde katugenda kuyimba talina sente zataddemu. Ate ne badduke wa Museveni nti abayiririre sente ze baafiirwa. Nenga mukatonda mu ggulu. Matatu. Tewali ze baateeka mu sente zalinga za state. Nese bagamba nga okulira tebaziba wanga jasi byalinga bya kamera temwalingamu ne kwavuwaza musajja. Na kwavuwaza mu Uganda yaguze ticket ne baba kuba sente zammwe. Temugenze busabala waggale. Ne badduka emisinde. Ne bekola obusorosoro. Nze omuntu atali kwadali mulabirawo mulabira katemba gwakola obusorosoro nkutte emifaliso nzeyo katemba simutwala mu politics zera mulimu ebintu abana Uganda mu bino okubuuka ne mugamba ono gasi ate abantu be Uganda bamanyi kuzannya matatu. Gwe kasate ebintu by'abantu ebigatta batayinga okulaba katemba oyo mu byobufuzi mifaliso. Ate segirinya wakula kyekisinza okunjagaza kyali mu katemba oyo kati wadde akwalali edda wali mu katemba. Tebayi bakutwala nga serious. Mulimu kiba kututte serious leero. Ogenze hadi mu myoyo gy'abantu oyamba abantu otamba ne Kyagulanyi kati va mu katembo oli gwakolanga mbodduka ne zi TV. Politics twagala kunula gwanga mboli atutte mu faliso kwebaka simanyi kwekola bikoze nete mubuuka natandika okulabira ngamba bannayuganda ekirala kamba buuse baganda bange mwenna abali ku video yange eno. Nze sirina buzibu na muntu agenda n'atuuka n'ava mu NUP n'agende wa Museveni buli muntu aba ne choice ye. Ne mututte ku kadde ne mwebaza Kyagulanyi. Abantu bangi Kyagulanyi bakyusizza obulamu kkiriza obagaana. Mulimu abanywa amata mu State House wandiganywedde wasinga si Kyagulanyi. Osomye obaddewo wefudde munnamawulire okuba obusuuti bwa layisi osula mu kazigo singa si Kyagulanyi wandibadde ofuna emmotoka eyo gy'osaba neddi bw'ofuna ku kadde n'osaba Kyagulanyi n'omusabira ebirungi. Ebbanga lye mutwala nga muyisaamu amaaso ku kamera mutwala ebbanga lye limusabe Mukama amuwangaza olw'ensonga bangi mukyusiza obulamu lwa musajja okujja mu byabufuzi. Abamufunye amanya lwa Kyagulanyi abamu mukyusizi laifu yammwe ekyukidde ddala.
abamu temwandisinkanye nakyemaliro nakawenke ne mwamugwe mwesikuba bamumusubira nti okumusinkana kyamaanyi bwe bibanga bye byali ebirooto bya mukwata mu 7 mu ngalo abamu temwandibituukiriza singa si Kyagulanyi naye ebbanga lemuteeka ku internet n'amaanyi n'obuvumu ne muyisamu omusajja oyo amaaso mwandibadde mutweko kukibbali ewammwe mu kitane mugamba singa si kasajja kano kwesiika mu musajja ono nandibadde watude. N'osanga omuntu ng'avuma Bobi Wine n'amuvuma n'amusesebbula naye ng'akozesa Bobi Wine okubeera awo. Omuntu asobola okuva mu people power abantu ne batibeera nga baweddemu omwoyo leero kiroka nkibagambe mwenna abali mu NUP ngena kibagamba leero nkibagambe n'enkya omuntu yekka asobola osasamaza eggwanga sinze sirumbuye sani tetulina bye tuyiza sasamaza ggwanga lwaki Uganda egenda mu maaso omuntu asobola osasamaza eggwanga ali omu ng'alekerudde NUP bamuyita Honorable Kyagulanyi kuba yakitandika fenna gwe tugoberera gwe twagala okuwaaka oyo wasitagamba nti kiganye abantu baginza okuggwamu amaanyi abantu basobola okwabika emitima oyo yekka yeseppulingi esobola okumenyeka ne tuggwawo togeza n'obagamba nti olina akakofiira ka NUP nti osobola okugamba nti olekulidde Bobi Wine tuffe ne tuggwamu amaanyi kabeere ssennyonyi omuntu yekka asobola okutumenya omutima ye Kyagulanyi mpozi n'omukazi we kuba singa si mukazi we singa Kyagulanyi tali awo abakazi abasinga ababayimbi babaddewo nga bafumbira mazike abakazi abasinga ababayimbi baluddewo nga bafumbira miguunwa nakati bakyafumba mu maka g'emiguunwa balweizinga misege kitwala omukazi omuvumu okulweizinga omusajja ng'oyo Bobi Wine n'amutandinga from a thug to a political icon. Abayimbi abakazi bameka abasinzi bemulaba saawa zino nga bafumbirwa abayimbi babaawe baliridda wakacyanga bafumbirwa babaawe baliwe bamu status yemu constant ne munkubalaga bafumbirwa maguunwa tebabakyusizza nako yadde bulamu bwabwe. Nze mukazi wa Kamiri Daniela when was the last time you checked on Chameleon status bamukubye embulaba bullet member of parliament sibanyi bloody mayor to be imagine ni mukazi wa gundi chicho bayinza okola ekiri awo ekyamaanyi kwambala butizimwe bwa Arsenal ne bagera all family Arsenal that is all they can do ekiroto kikomaawo tambuza akatambiza yukubuulira reality check ate njogera bya ddala ate nze mbabuulira ebigambo ebisinga okuba ebya ddala. Kwambala Arsenal tizimwe bebe kulu bona Arsenal that is where the dream has to stop tewali walala wegenda kukoma. Ndi mukazi wa gundi aliwa mujeyo owo muyimbi ngambe nto namufudde bwati abasinga mpozi ababandi ndi bababe bafuka ba entrepreneur bazimbe okubuyumba ne ku hoteli mumpi yesonga kinkugamba babi wava mu Kyagulanyi ate Kyagulanyi ayiza okulekera okubeera ayiza okugamba zigenda kwesimba olw'ensonga ensigo ye emiranira gye giba gikutuse giva mu mukazi. Waliwo engombe egenda mu maaso ng'egamba mbu Kyagulanyi agala kubba Bannayuganda okuba yagambye mbu mudda ku mudda. Kati bano ba propagandist Museveni bajja atwala gamba gana amagunju agajja okuswamu obukoko mu faamu ya Babbi gageze okulaba tewali kakoko kafuluma koko gakagegete guli ewa Babbi osobola okulya yengoko Babbi ogenda okukyala ewuwe n'agamba bakwongere n'okwongera nakubuuza okukuse n'agamba nkubire essimu ng'otuuse n'ogenda bulungi nnyo n'olya emmere n'essimu n'omugwe ogamba sebo nzizeyo waka ntuuse biba biweddeyo yonna Bobi Wine talina kyatakyala ejjanzi kati ali ekengera gwengeri gy'obuukamu ejjanzi Bobi Wine si walibuuka naye Bobi Wine alibuuka bwati buli kimu akitya omusembere aba amanyi ssere njagala omuntu angambe nti alina amaanyi ga people power amagye kudde mutukaabe nnyo kati mbu kiki Uganda lekeddeawo genda mu maaso
nja kubasabula Uganda ngenda ogenda maso kwaye ngenda wera mukole kwaye mukole yokusatu nayo kunanga buli service jamukola mubera mukwa azisi kwaye limu abantu nga abiri tubasobola lwaki mukyali batono ngolanga sante mulina manyi kola pate wuite y'abantu ababa najja mu hotel nobo basasudde kubavudde mu Bobby Wine njagala omuntu akole ko pate aita abantu just 10 kyokka uwe abantu ago bayina abantu abayinza okuleeta. That is how much you can influence people. Kule yo Kabaka oida abantu just 10 mu compound yo batulage to basasudde nabeshi kacho bayinza okugana choka kasa awogenda okakasiza nti tolina kyo oli era nsonga ki Bobby Wine bwe kaba kasuuti yeyongedde okusiba pesa kuba kimanyi gwe oli gasia. Badaye mugumu Kyagulanyi mugumu Allah akimanyi otinadukira kalu talina kumuntu gwalina kweraliikirira eno yesawe empulungusa zigende buli wawulira nti ono ageze ng'asiba akataayi Allah omanyi ate kisinga okuluma kiringa omukazi bwagamba nti nnobye naye n'anoba n'akwata enkuku n'omusanga nga yagambye nti ngenze ng'atudde ku yundi awo ku madaala ng'abadde asubira ogenda kujja omugoberere omugambe komawo naye nga si kyobaddeko n'omusanga omukoswala okolere ng'atudde abadde amanyimba omugamba kale maama abaana komawo naye ng'abadde yeenobezza naye nga gw'osigadde mu buliri tomugobedde namugobera kito kiswaza olaabeera omuntu wa People Power asuubira nti bw'onoolekera Bobby Wine n'olekulira agenda kujja kugamba emuzadde ensabo nyambe komawo bannaye mukoowu mama mukoowu yakoowa ensi eno yajja atazaafiya nti ayagala bukulembeze agenda kyusa nsi eno gwe ne woofa tolina makulu olaba Kawuma yali amuvuga yafa settlement njidde mugitambuze eyali amuvuga gwe yalinga ateesiga ng'agula n'ebyokulya driver we yatuulanga wano yafa gwani gwani si oli master kutolina kyo oli kuba na Uganda oli gasia ekyo nkikubuulira Kawuma olaba yafa yali amuvuga gwani